Vivian ki kyolifate werabidde mu mazina era ani yakikutuusaako. Service Providers Corner tuli ku Merit Media tusangibwa Ntinda opposite Ndele Center gwe kasitotuka ku Ndele Center okirira bukirizo swana okuteeka mu Google n'oteeka mu Merit Media bakuba bifaananyi nokola shots ezinyirira bweziti. Nze MC Nasa Biduluza. Nze Naranga Vivian omuzinyi waba Gifted Karicho Group. Nze Muzukura Mutesasira eyedirengo Chitayiga Bovian nga ndi mwogezi ndi MC Bovian. Tata Jovian. Sometimes mbanyerekerayo family za kunuseka nyomo papa. Nange Kivumbi Fred Merit Media babifana. Amina. Lero mpya gwe tulina wano. Ye Vivian. Omuzinyi. Abamubibya abamuzinyi. 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 Galaxy FM kola ki? Zina. Kakati yeye tetugera kwogera bingi. Nyakusinga gwe tusinga okwagala okuwa Flay amaanyi. Kubanga yaliko ebibuuzo ebiyitiridde. Nina abantu bangi abazze batubuulira nga batugamba nti tebeetaaga bazinyi ku mikolo gyabwe. Naye bogezaako okwogera naga nti bazina nnyo, basabiriza nnyo, olusi bamanyi okujja nga tebatuukana na mutindo gwa mukolo n'ebirala bingi. Nendoza tetujja kutandika nga tukuchunya ffe enkola yaffe wano tuku experience yaffe n'otulondaawo. Si byebyo? Tandike ne Mwami Bovian na Mwami Kivumbi. Tandike ne Mwami Kivumbi. Wamma abazinyi. Iyo kyogera. Omanyi abazinyi ezibu kibasinga okuba nakyo. Kyesinga wazo okubafunamu. Tebamala. Ne banna. Omuzinyi asobola okuzina. Nebasawasi nebambuka kati okumaliriza ko badogamba. Okusai nenge lijabiranga mukoba. Abamukoba. Wewa. Nenda yasulula busumulizi kitatu. Asumuluzi. Then the other thing is ennaku zino. I think trend yakyuse. Engeri gye bazinamu it's no longer culture. Bamu bazina lingala. Secular kuzina. Secular dance. Is it that trend? Kubanga when you see kampe example ya Nandujja. Ogera ku mukolo nga abanandujja bazina bagita trumpet ngezina it is strictly mazina maganda cultural dance. Yes, though inamwe nyimba ziyayimba ezengo omuntu strictly mazina maganda but when okuyinga kona ne bakane you know me sit at danger they what you say. Ola Vivian. Yes, asoka tu fe wano tuli mu bench toba ngali ku TV ngali ku kiye just to sharing ideas kubanga okongereza katono kucha Mwami Kivumbi nti ebe tubagamba uruchanze Madam Nandujja lumu yanyegerako nawe okuba nti twemanyi nga tulina kubonga after nenga anyize byaddala nti tulina moments ze tubawa mmwe ne tugamba nti kuba ngebirabo babireeta nenga gwoyagala ate okube nga abagole batuuse kuba buli muntu yenna ayagala performingira ku bagole kyokka kyensuubira nti wandikoseze eddakiika emu namayiza nga ayingidde eddakiika 6 akyamuse kakati ndeeta omwana ne ssengawe ndeeta Vivian ne mukwano gwe ng'akyamuse okitegedde oba kye ndi mu kugezaako okulaga kati Vivian tuzzawo gw'otubuulire lwaki muyisa obudde kankubuuze nga Makonda. Kasokaddemu ekyo. Lwaki tuyisa obudde? Nojja kwogera nnyo osaaga. Lwaki tuyisa obudde? Olumu kisinzira ku mugole suubire. Omugole agenda n'akukubira. N'akugamba nze njagala oyanirize abako. Njagala oyanirize abako. Njagala nga batudde okole. Njagala obabuuze. Njagala waneeno nga bamaze okuzaala okole. Njagala ne kubirabo okole.
waliwo nakugamba ne kabbo k'omuwala ayagala okole nga mugole yagamba obanga gwa kirowooza mugole kitegeeza omugole kyakusabye kyolina okumuwa kubeera onaagaana okukikola kitegeeza wali ku nsonga ziri wagenda beerawo okukolaki okusika omuguwa nagambye okole kino tewakikoze njagala kino kitegeera kati otandise okukola ate MC Bovian agamba nedda ate kati kati n'omugole nsuubire naye munda abakiwulira oba baŋŋaanya okukola basigenda kukaka naye kati ffe pointi yaffe tebadde kukola mirundi mingi kuba lesa ashumu egyo gyonna twagikanyizaako tuli mu kukola obutavaawo kale kankyogere nga bwe kirina okubeera okukola okukakasa si ffenna nti tukakasa si ffenna mbu tukakasa waliwo abakakasa kubeera sigenda kugamba mbu oba kino kibiina oba kino kibiina naye ffenna tetukakasa nze nzija nenkola kye nnina okukola bwenkimaliriza noyitawo naye ng'okimanyi nti oluusi mulwawo nga mukakasa kituufu tulwawo olumu wanje kano balaba Vivian mwagala okuba oluseke basabiriza okusabiriza naye pointi nkulu nnyo nti olwokuba olabye abakazi bapointinze out nogana omuzinira maaso nogija ngolaba omusajja akwamaaso ate mulimu abantu abamu olaba ensonga y'okusabiriza nsonga mbi nnyo osobola okujja nga gwolowooza okubanga mugagga yagenda okuwa ssente mu kaseera ako nga teyatambudde na ssente era olaba kaba beffe ba MC osobola okulemera ku muntu oyagala omusabirize honorable to be ninga gayi teyenyinya bambi teyatambudde na ssente kati namwe ab'amazina n'alyoka amuzinira mu maaso kati nze kannewa example nze nganzi nze simanyi nnyo kugenda nnyo mu bantu kuba sibimanyi era nze wengenda netandika okukola by the way nze I prefer omuntu okunkubira omanyi waliwo kino ekintu nojja n'oyingira ekidaala ng'abantu bayaayaana okulaba nze I prefer that nze saagala nnyo omanyi olaba ffe tuzina entuuyo tukola ate n'ogenda oyingire mu bantu batandika obba complainingako oyawunya okitegeera kyova nze era ebiseera ebisinga newala nnyo okugenda mu bantu kyova ebiseera ebisinga nze omuntu yesitukira najja gye nti oba nanneekira nagamba jangu kino nkyogera nze abalala nze simanyi bitya bwe bakola naye nga social media tubalaba bagendayo yes naye nga nze ekyogenda mu bantu si kintu kyange badansa balina obuzibu buno wammanga tebali organized abamu yes omuwa omulimu omusuubira gye ku saawa eziti mwalaganya saawa eziti n'atuuka leeti ekyo kimu ekyokubiri costume zaabwe ayinza okwanya costume emu nga wamu omukolo ku leero naye nkyajogedyo sakati bazikozesa nnyo ne zikaddiwa ne bazireeta nga kwegamba tanyumye ali mu old fashion staff enviri zetunulidde nga bwayagala oyagala ki wasasulidde okuzina byonna kigendera mu kati nze point gyenyiza kale okwagala okugezaako okumbuulira omusajja va ku kyolaba naye bwe kyandibadde omusajja omuzinyi ayambala ki omusajja omuzinyi ngazina ayambala kikooyi ate waggulu ayambala omanyi waliwo vest then waliwo ne buno obusaati yes obwo kati kubanga kisinzira olumu omuntu gwogenda okukolera nze ninako gye nnali omusajja omu ng'azina amazina n'abaana ab'obuwala naye nga bwe mumanyi kiri disgusting ng'enkwawa teziyimiridde nga bwe zirina kukola ki sinakindi nga zituuyanye naye nagezangako okumukuba akaama nga bw'omanyi weteekawo embeerabeera eyo man to man nga ndaba yali used okitegeera era kuba nze ntunulira vesti tetuli ku Vivian specifically naye kyemanyi akola n'abasajja nti vesti yandibadde kintu kya munda oba bwendowooza bwe kiri kuba kati olaba omuntu ayambadde ekikooyi nina bye neerekereza bye siraba era abasajja abo be bamu bwe basiba obukoyi bwabwe buba bukoma muno si bonna abamu kati okuba muno fine asobola okuba ng'ali flexible bulungi
naye oluusi nga omanyi abasajja kati omuntu ayinza okuba nga yabalanga alinga mwami Bovian oyo najjazi n'amazina naye ng'olaba ebirowoozo bikoze eki kyokka nga tuli ku mukolo naddala ogw'okwanjula gwina ebintu bingi ebikukola ki abantu bakumanyi naye kyeŋŋamba nga tekivaayo nga bwe kyandibadde kikola ki so nze nina ekizibu kinene nnyo kuba omanyi wano betunyumya tulina ababiraba nga betegekera mikolo kati oba oli awo asobola okukigamba omuntu omulala wamanyi ogeyaga afe ekyo tetukikola naye kihappening era ne mwami Kivumbi alina okuba nga alina experience gye yali alabye then nekirala nali mbaddeko nga nze organizer w'omukolo omanyi nti abantu tebamanyi mugaso gwa muzinyi ku mukolo bantu bangi bakola program nga teri mu entertainment kyokka ng'omukolo gw'okwanjula abazinyi babika gapu nnene for example muli mu kulya olumu bijjo naba yaplayinze music nga bifuuse bya bulijjo oluusi esinga omuzinyi agattawaawo baleeta ebirabo there are very many dull moments ezasobola okusitula okwaniriza abagenyi so Vivian kuba akalango tutegeeze omwe nze omulimu gwange ku mukolo kukuba bifaananyi I bring out the memories omukolo bwe guggwa ebifaananyi bye bisigalawo ate nga n'ogwange gwa ku moderatinga okulaba nti programu yonna ey'olunaku etambula nga bw'erina okubeera gw'omulimu gwoki nze omulimu ogwange ndi muzinyi obacho ndi mubibya ndi musanyusa yes wenyizo kyogera mu bufunzi ate nga nina ekibiina bakiyita ba gifted cultural group ekibiina ekyo anyway kyakabeerawo kyakatandika Vivian omulimu gw'omuzinyi akubye essimu ng'ayagala omuzinyi kikyasuubira era omuntu yenna akubye essimu ng'ayagala omuzinyi kyemmanyi asuubira kintu kubanga ngambe nti kirungi muzinyi actually waba ayagala omuzinyi asuubira omuzinyi okuba nga akwata obudde kyemmanyi ng'akwata obudde smart omanyi smartness banaye mbazinyi yeetaagisa banaye tususse wali eri sides eri enjuba gyegwa waliyo abazinyi baayo balina gye bazina naddugala muno omanyi bo bazina bagitoba entertainment gundi nga bazina kunyumirwa kati asobola okuddugala muno yonna tojjukire bwe twali ku gundi naye amazina gano I've ever danced naye nzinyeko yewama mwenna mwazinako naye waliwo amazina agali very decent abala amazina g'abanyarwanda kalina engeri galimu very decent very organized tegamansa ntungo kyokka ate agaffe wana e Buganda nebekoonako bubina izina sitali ntino buli muntu azina alina okwekuba ekyensuti ebisoko kati ebyo byogambe okwekuba akabina simanyi ebyo bisoko mu mazina bibeeramu ani yabiwandiika ati kati eyo kati olaba ebyo bisoko biri mu mazina mu dansi gye bayita mbaga dansi mbaga yes ebyo ebisoko ebyo byokwekuba akabina mwe biri seteza dansi ezimu mujje muzina nnyo mbaga dansi mbaga dansi bayita mbaga dansi eyo si nnungi zina kwanjula ebeeramu obuseegu yes kyoba omanya yonna eyimiriridde ku buseegu oba kyekyagoba Bovian mu mazina simanyi olaba gagati Vivian olaba actually nasalayo senakuleeta this conversation is so important tumenyereko ebika by'amazina then you recommending mazina ki abantu ge bandizinye kwanjula kyekibuzo nasa kyadda kubuuza ekyo kyembadde mbuuza amazina okimenyeremenyere tugambe nti amazina tulina Nankasa Mogola Baksimba ne kino actually eyo naye nti wali amagunju waliyo mbaga n'ebirala gano bagazina wano gano bagazina wano bali bagazina wano sabule mbozi kambagambe yabo okwanjula kwetaaga amazina amaganda kusobola okwetaagako olunyege kusobola okwetaagako oseke kati soko tumenyera amaganda Nankasa Baksimba Muwogola Bidongo anyway kati bonyonyola Vivian sorry tukutadde ku gundi y'amaanyi naye nkimanyi ojja kuguma mpola mpola bonyonyola tebakimanyi okitegedde
kati nange kenyini abikubuuza sibimanyi kubanze bwe mpulira Nankasa Baxima Mwogola ndoza yonna ebeera yekola package yemu nate mpulirayo gundi oli gwe tugambye bidongo biki kati mbadde nsaba otubuulire dig gwe nga gwe omukugu mu ggo kuba ogazinye oyo gwakazinya mu trupu ezisoba 50 gw'otubuulire nga tetunagendeyo kansooke mbasala ekirimi mulaba amaganda gano mugalaba waliwo client agenda okunkubira ng'ayagala ngoma live waliwo client agenda okunkubira ng'ayagala CD so it is a bit complicated so CD gemuyita bidongo no CD biba zino ennyimba ezirimu amaganda ya kati biri bit complicated kati client agenda kunkubira ngambe nti njagala ngoma kati engoma awengenda okujjira nti Nankasa Mwogola Nankasa yatya Nankasa osobola notulaga anabakyali mu flame bulungi ne bwaba tali mu kasitola bekiwato Nankasa kati Nankasa bye bino kusetula bot kategeddaako kati Baximba yono bwati n'otuula bovya ni mpola olina omukazi okategeera kano n'otuula bulungi wano oba otudde oba olaga abantu kyolina okukola kati Muwogola yono climax kati waliwo nowa wansi then waliwo nonowe waggulu okakasa kati ebidongo byebino wano oba owoomereza kati ebidongo awo oba owoomereza oba ovudde mukamuwogola kali Nankasa kali akawaggulu kali nga kaba kakuleezi kati ebyo ebidongo bikukakkanya ka pressure kobadde nako n'okakkana n'obituula n'obiwoomerwa kyekyo kakati waliwo ekibuuzo ekikubuuzibwa simanyi oba okyebalamye bwebalamye oba okitegedde oyogedde ku mbaga bwe njogera ku mbaga dance naye alimu Nankasa Baxima Mwogola mbaga dance asobeera mu Nankasa netalimu Baximba alimu Mwogola waliwo Mwogola wa mbaga kyekimufuula mbaga kale eyo dansi ndowooze esaana kati kangambe mu bifo byesaana oziniramu edansi esaana zinira ku lumbe mbaga dance ate nga nzeko n'embaga n'abalongo eyo dansi kwesaana kuba ebisooka ebiri waliwo n'ebibiina ebimu ebibizina kwanjula naye tebagenda nnyo deep okitegeeza nti mwekwata omwami n'omukyala oba musigalo waliwo period etuka mu mbaga dance enyabo ng'olina ozina akatebe okamanyi sebo service providers corner akatebe okamanyi omanya akatebe sabule emboozi asabule naye ng'osabiseemu koma kati akatebe kali awo bwozze n'ekiwato n'okakola otya kati olaba ekyo sosobola kinnyonnyola nsobola kikola mu practicals kakiri bwe kiti katebe kabaawo n'ozina no tujja kushutingayo akakondoza banakagattamu mpola si bwe kiri ng'ozina akatebe kakati olunyegesi lwa wano nakyebe tetujja byogerako nnyo katono nnyo sokolize kibuuzo kyembadde nyina ku ekyo lwaki muzina amazina ge muteekakasa olumu osobola trupu nebaze ku mukolo ne bazina amaganda ne bagazina bulungi naye olw'okuba nti engeri tuna intermarriages mulimu k'abanyankole ne bajja bazina ekitaagulo nga si kitaagulo ne bajja bazina nga kitiribiita ne bajja bazina ekizino ekizino ne bajja bazina wamasabula olumu actually ababeera nga twa audience olaba abantu nga banyiiza bovya ni musimu kizino kyekyaba kiga wazinako ekizino
Actually, nayigira amazina zonna dances. Lunyage yankumanyi. Lunyage ndogoro is for Batoro. Batoro. Kizino is for Bachiga. Kitaguro. Kitaguro is for Nyankole. Then alo arakarako baga abachago. Cheka muno. Arakaraka ga muno. Yeah. So naye abantu bajja nga tebagamanyi. Osegera. So why don't you explain to your client no mugamba ekyamazima nga sigategeera. Tuzina kino oba no outsourcinga. Mami Kivumbi obadde obuuza enjawulo mu ngoma. Si bwe kiri? Anti I think engoma etuwe amazina agazenebwa. Waliwo engoma ezitukunga embuga. Saagala agalamidde. Ezakkola. Okitegeera zakkola. Gwanga mujje. Kati ngoma and embuutu. Mbuutu is that is okusanyuka. Engoma eziri ezikubwa ez'ensonga. Omuli emibala biki ezo nazo engoma. Then embuutu is what we do ebyokumbaga. Oh, yenjawulo eriwo. Baite embuutu. Yes. Zine engoma zikubwa oba zikubibwa nga waliwo ekyenjawulo nga kiri kye tuba tugamba mubala biki so bwe twogera ku mbuutu ze zaabano zonna bakisimba bakoze bateezo mbuutu ngali nga wakana tasobola kuwakana musomesa wa Luganda wanje abazinyi bano mu Buganda oba mu nnono tulina layers omuzinyi zakola ki za maintaininga nga ayambala nga olaba ekikooyi ebijwenge ensaasi endege Vivian njagala abantu bonna abatulaba wano ku Service Providers Corner oba nnyonnyole bintu ki omuzinyi byalina okwambala nga bimumala ku mubiri kuba juzi nalaba mazina ki nalabako omuzinyi yajja ku seeti mutono yesibye bingi binene ne bigwa n'aba nga ali disgusting nga tanyumye sokolambulira abantu n'abazinyi banne abakulaba oba wabula ebintu n'abo bakyawa mu nnyambala bamanye nti omuntu ayambala oba akaleega oba ayambala oba vest evaamu oba sabula emboozi omuzinyi ebintu byalina okwambala maganda specifically olaba nga bwe nnyambadde bwenti ddamu otuule maama anti bati bakyakulaba olaba nga bwe nnyambadde bwenti ennyabo omuzinyi bw'alina okwambala omukazi alina okusiba ekikooyi nga kikoma wansi ekikooyi kibeeramu peti yes yeno peti gye nnyambadde abamu kye bayita night eno full peti peti anti wali half peti ne full peti ate half peti ng'ekoma ekoma wano ekoma wano sabula embaga omuzinyi yenna abaira yena abazinyi mbadde njagala nabagamba kino bambala nnyo ebintu ebingi ne basukka waliwo omuntu abeera comfortable wamba nga taddeyo tawulu ng'emuwa comfortable nina gwe mmanyi Madina naye tugende maaso talina buzibu mukwano gwaffe waliyo omuntu ayambala tawulu ngemuwesa emirembe waliyo then atagikola ki atajambala nga tagiteekayo jjukira bino ebintu obiraba olina obbitekako ekintu ekibizitoya kuba buli webeera nga bizitowa ofuna amaanyi oba olina bimaintaininga oba obeera tolinawo kiwato ng'oyagalirira byenyeenya ekiwato ky'omuzinyi ng'alina ekiwato kisigala kiwato tulabye ekikooyi azina yenyeenya omulaba tulabye ekikooyi tulabye epeti ekirala obugatto omuzinyi alina okwambala busitokisi nga bwahwaita alina obba smart obabula katabuleeta buli bwe bayita kapaasi oba seeri ennene buno baffe bwe twambalira mu ngatte ezaffe ez'ekivubuka mwebuli ne temubulaba kale after ngatto kati eno waggulu kikyalina okwambala ennyabo omuzinyi yenna waggulu olina okwambala top ey'ekibiina kyonna kyogenda kati eno top eno top tuziyita top abamu basobola ziyita aba half gomesi top kyova bagikola mugundi ng'eya gomesi okay sabula n'ekirala ekyumbadde sikimanyi akaleega ako waliwo nga talina bbeere omulala yagaana okateekamu ne libuuka
kyayogera kituufu omuzinyi yenno inokuleka era mulimu atalina bbeere nga bambi akalega takeetaaga ng'ate ne katopu tekamutuuka kimanyi mubusheyalinga mubuteeka mu nsawo emu nga munnyuka kati oyinza okusanga ng'akako tekaliiwo n'oyambala koli mukwano gwo oli omunene si ffenna nti tusheyaringa topu babibiina gyebiri nga bazisheyaringa bazikwatiramu mu kibaaga ne bakuuliita ne bambala so ye ennyambala bwe yandibadde ku mukyala olina obbeera ku mukyala n'ekirala kikino nasa enviiri zammwe I've seen a dancer ayina enviiri nnyingi nabwati wabati nabwati oh my god noggwawo oh my god sikugwawo ndisi omuntu ayagala nnyo presentation kuba nyi performer wenda performa munnange nga ayinamu byayokyeza muli nnumizibwa mu mutima era mbanyagala kugambako kati akaviiriko kano kokoze kali fine for a dancer but bafunye ebiviiri ng'eno yonna paka eno dancer wa culture naye nga yenna abamu bambala wig nga taagala oba kusiba nga tali interested mu kusiba kati ateekako wig zigwanga anyway zazigwa ne bwaba mugole era zigwako mugole evaako n'egweri ekitegeeza kya wig kiri nnomo ekikuka sitebeera ng'egunywedde ekiri nnomo naye kisoboka so Vivian tusonyiwe naye tuli mu kuyiga bingi wakati naye ndabye kano koteeka kino kitambaala kakyako kasipi kino kitambaala wangi maama kitambaala kano ke kajwenge kano kajwenge gwenga tolina kaliba ndirina mba nayo omanyi omuzinyi agumidde olina obba n'ebintu byo nga biri well set omanyi esaawa yonna ofuna program olina n'endege nze endege sina kyenzeetaaza abaganda mulimu ebibiina ebikozesa endege naye nga endege tezandibadde z'abaganda kuba eba eyigira ebigere byonto okubanga nsaasi zitambula wamu n'endege kale kakati kye tuli mu kugamba kyekino omwami alina enjawulo mu nnyambala wagibaddewo enjawulo omwami ye yawabaawo enjawulo kuba ffe abakazi ekikoyi kye tusiba kyawukanamu ku kyabasajja omusajja ye waba asiba ekikoyi kuba ekikoyi ky'omusajja kisigala kya musajja tosobola mukazi kusiba kikoyi kya musajja ekikoyi ky'omusajja ndowooze kiina kwenkana ndowooze nga wano ekigambo ndowooze bakuzaala Masaka ndi wa Masaka usaidiwa ye Masaka omanyi omuntu olaba eyo statement eyo ndowooze maama bayira nayogera nnyo mu luzungu nyaga nnyo ekigambo like you know kyebadde ngamba omusajja alina okusiba ndowooza kikoma wano nga kikoma wano muntumbwe mu katumbugulu omusajja kyalina okusiba ndowooze kyekirala omusajja kyeyandibadde ne buno obusaati kozi mwabisa butya undershirt undershirt vest kati olaba what do you kichola bichi by the way I prefer undershirt bateraga nkwawa I prefer kuba ndaba yesinga enkwawe yetabuka atefa abamu etabuka n'ekituuye kyekiyite ekyo n'ekitala lwaki temubagulirayo ku deodorant bani abaana abazinyi abaliwa abemugende ngokankana sale ekirimi ekyo olaba tetusagulira muntu kintu mu buntu kati kwe Vivian okuba ebicuba okuba ebicuba waliwo bantu nga mikwano gyo nenga obamanyi nga abantu bamanyi tulina omusajja mbifaananyi byaffe muno kankuzenku example omaleyo lumu omusajja mbifaananyi byaffe muno sijja mwogera linnya naye yatuvumanga abamu ne bagamba walugezigezi naye ng'omuntu wanga tyobyebyotula ninagamba owunya funayo akasawo ka crossbag osemu ekiwoowo kya mutwalo Alex mukulu obadde wakajja n'owunya buli boogera mu ssaawa 2 genda bukole ki weyiseeko kubanga mu mikolo tubeera mu bantu kati omwana yandibadde nga buli bwavaayo ka session n'awola entiyo ne zikala ng'ayisaayo akantu ka deodorant neyeekwayo n'ekibuga kiyinza okuba nga bo tebajja bbugula naye oba ggwe nga mukama waabwe n'obagulira ategera noba n'ekiwoowo gifted n'obafuuwa yandibadde enteesanasa kamubukire olina gamba tiimu
nga mwenya performance beyonje anti kakati ono bwabadde ayogera nange ndi position erabibwa ngo olugezigezi all the time because nzo omuntu wemba mwagala mbera fragile era wemba nina kyenkulabamu nga tonna kibeera nkubeerako hard oswana okunetamwa okitegeera omuntu si buli muntu gwe bagamba ekintu nti akiwulira naye ekigambo ky'okuwunya kyekintu nti ne gwe bakigamba olusi yeerimba nawulyanga gwe bataagala okitegedde naye bw'oba okiguze buguzi kuba tetugaa nti bazinyi bokka ngono bwakulaze naffe mba emuseerawo gye bali nga kuba akaama bwati oba ogende maama kino sikyogeza busungu naye waliwo yakuwunyirira sibanga nkuwunyirira nga simanyi naye newaffe mubifaananyi twayiga bwizi era nze wemba ngenda mu location ne tiimu yange ngulayo oliwo byebyarayisi ki akisi Gulochi akisi kyagumu mmeka miliyoni zizo Gulochi akisi kyagumu 2 nembye babao ko kisemu mmoto kakiberewo buli sawa mbamba mugenda muva mu chachi kampaka mulimu abaana betukyayigiriza abatasobola kwegulira naye abakulu abasobola okwegulira tubategeeza nti owaani okuba ekivundu yambala ekivundu naye akuba ekiwoowo so it's just kalowoozo kuba kati Vivian mukazi watalina kyakuddamu abamu abatya olusi abakulu banne abamusinga emyaka muno mulagiro kya kukiri kye mugambye mbunga wanagamba mbunga gwengine kibiina obagulire lwaki oba obagulira anti kati kakati kyekyo kyendi wano eno gwe mulamwa gweno program nti service providers corner gweboze wano kikiridde ba gifted buli kintu kyonna ekiri ku ground tukiteeka kuba gifted teri agamba nti omuwala oli omuwanvu oba omumpi yali awunya gwe CEO owunya bulungi okitegedde era byonna byolwanako kyova olaba gweokozesa amagezi omanyi ekifuula omuntu liida kubanga alina amagezi ag'enjawulo gweokozesa amagezi gonna g'osobola olwane olabe nga tawunya kifo ekyo. You become a team player. Actually, c'est que de voir tu m'as coupé chuba. C'est pas de mani. Kati olabe ekiriwo goyina ekibuzo lwakuba nti yakikuzeemu nti lwaki mwesi bakumazina ge mutamanyi okitegedde kati bano kye bakola kyekino kimuddemu lwaki tesi bakumazina ge tukola ki ge mutategeera olaba tuwulira maama muwulira neeyongeza ku ddoboozi nenda kwongeza kanyize nkawuli tonyiga nova ku seeti kale Vivian lwaki muzina amazina bakugambye kuzina amazina mateeso tugenda okulaba oyiyo okanika noyokya olaba nze ekyenjawulo kyennina bayira ekyo nebaza mukama nze amazina wembanga sigamanyi nga client agansabye making sure nti noonya agamanyi okitegedde ndowooza wenfuna agamanyi kuba ajja kunkubira angambe twagala amasoga wembanga amasoga sigamanyi wembanga amasoga sigamanyi akwanga gonga zina kugonga manyi naye wembanga amasoga sigamanyi ngenda kubaako kuba performance bannange benkubira mugambo manyi ninawo ka gig naye bansabye amasoga kitegeeza ngenda nga nfuna abo abamanyi amaki naye njagala nfuna abazina amasoga nga n'amaganda bagamanyi inaka video mwana ali akakumanya Rwanda akasuka omutwe bwange yadda nafa teyafa naye yawunga nawe akasuka omutwe bati amazina gesimanyi nga go sigamanyi sigazi so kyebakola outsourcinga era baba bamanyi kati oli abamanyi nti Vivian mulungi mukiro nakino kati wafuna omulimu nga guli clean to them it's okay era ojja musanga mu troupe ebwebe eri serious ejja mu hiringa emugambe jangu tukolere tugende eno tukole kino era naye bw'aba alina kyayagala abajjayo and it looks good nze nkyagala kubanga at the end of the day client afuna kyalina okukola ki n'oluusi omukolo gw'abantu bangi space nene nga namba ono gyalina nti ya 5 or 10 tegenda kusatisfyinga audience nga ino teaminga up ebire either 15 to 20 dancers omukolo gukole ki Vivian mecha babeera bangi nnyo ne bali emmere y'abakasitoma
namwe bakameramani mujirya temujirya anti mwe muba bangi ate mujja n'obwana mujja n'obwana wetubeerera abangi obanga client yagambye njagala ngoma tonnakitegeera onyize bunyize sinyize kati soka olinze Vivian baddansa bajja anti Vivian alina byayisaawo baddansa bajja ne bajjira mu taxi oba costa oba emmotoka yonnenene mwe bajja naye nga betwetaaga okukola omulimu ogwo bali mwenda osooka owulirize tukkaanyiza bonna be yasabye so abagenda okukola gwonna okuba na buli kimu bali 10 mpa kyakulabirako naye nga muzze 16 ku 16 ogwo kuliko maidiwo akwatirako omwana nga bwozina yes okitegedde kuliko abaana kuliko wa content yemmere gyali mu kwogerako katona kitegeera gwe kati njagala ekifaananyi okizza eri emabega ku backstage yamwe engeri gyebeeramu olabe engeri gyebeera etama abaclient abamu nti tutuukayo nga waliyo abantu bangi betulaba nga tebalina mulimu gubeetagisa kuba ku site kihapeninga okimanyi nti nno nekyo kyennyini ffe baji batumyeko emmere nga ba service providers ne bagamba ba MC ba performers ba dancer teri mmere gwe bagikuma nnyo emmere batwatuuka ng'omukolo omanyi abafumba yali ngaonagamba hotel kati nga babaze sowaani nga n'abazinyi tebaba baliddeko kati guzze n'abazinyi abantu 10 n'abameka tuze kulya temwasasulwa twasasulwa naye kyakuluma tekisobola kuluma naye sage kyakuluma naffe kituluma wante tuli mu kweyisaako nze sisobola agenda ku mukono n'essirya mmere n'ennuma ekyo never sisobola anti bwenye essubi ogenda kuzina naye bakuwa omutwalo ate kyogamba bitya nti ngenda kuzina bampe buli omutwalo bwekuba guzze oba 10 oba 2 baba mfuwe za performance naye ekiriwo emmere yo ffenna tuba tugisuubira ffenna emmere yetutabula mwezi essaawa kituufu naye nze so agenda ku mukolo n'essirya Vivian so kati client bw'aba emmere mukihandolinga muti olaba kati nze so kitwala nti kiri cool naye ate bano abalala katola Vivian wano wooli ng'oyogera nga CEO toli dansa kati ng'oyogera nga CEO abaana babali bamadina bonna bajjudde bali 15 omugagga azza gambye temugenda kulya mmere okola oti Stofere mmere ogivaako kuba n'okola otya ate nenkola nti ate wali n'obatunuulira abaana ne bagamba tewali mmere omwana omusuubira okuzina nga tali kakati ffe kye tukola kye kino ffe bwe tuba tugenda ku mikolo ne ttiimu zaffe bana balina ku ttiimu ennene tufunayo ekyokulya ekitutuulamu era bw'oba obadde tokikola kitandikeko amagi 3 nnyanya mbisi ozisiikiramu okitegeera noweevubiriza gye mulaze kanjaku ekyokulabirako tugenda ewala ennyo nga tulina okugenda n'amazzi ag'okunywa nti tutuukayo nga brand ez'amazzi zonna eziri ku market tetuzitegeera noga singa nazze n'amazzi mu mmotoka kati ekyo kye tubadde tugezaako okubuuza nti osobola okujja nga mu bintu byo byonna by'olina okimanyi nti nina backup kati ng'egyo ng'okwanjula okubaba embaga babala nnyo essowaani nti abaana togera batunuulira butunuulizi kubanga nga mukama waabwe bakusuubira okubaako amagezi go bakola ki gobasalira bafunengayo akantu k'obazizika bagenda okutuuka omulimu nga gwa hoteri kiteke mbungo oteguliko emmere bwejja ne baba bagikusuubiza kimanye nti kiyinza bikyuka Vivian yatoyanira ku Serena so obutatuyana na kunyigira mugole ekyo nekirala ebintu ebyamakulu toteekawo ebitalimu makulu oyogedde ku mazzi amazzi kumanye bokisi amazzi ya mpwalo waliyo nagettaano oshege naye mugenda nosanga nina ekintu ekimenya kati nga mukwanjula saidi y'abako bataddewo amazzi busoda biki ogekulaba dansa akajjawo azina agenda kwaitebo so at some point it's
not ethical. At all. Mbadde njagala Vivian tumubuuza akasemberayo ddala mu byayogeddwa twalabye eby'engoma ebyo buli omu abikkaanyaako oba biri outdated oba bikyali valid buli omu abyagala mu ngeri ye naye kati waliwo kino ekibuuzo ekizze Vivian ne bateekayo n'ennyimba ezimu ezaawerwa luyimba kino baawera kati oyo akikubawo ati ne muzizinirako ate amazina ffe ge tuyita amaki amaganda and it is violating our culture so abakiraba abamu bakyagala era kyovula emirimu egimu gibaawo kyokka abakiraba abalala tebakyagala kati saagala okiwolereza oba okigaye naye gwe olaba kiragawo owejjira kimpoze mamba basi kakati ebyozi katolaba ekyo kyenyinza okwogerako omanyi waliwo emikolo gye tugendako enyabo olumu omanyi tubala vibe ya mukolo osobola okugendako ng'omukolo olaba kwa bantu bakulu nnyo era ng'olina obbaawo ekyo kyolaba ekisaana nti kyabaki kyabakulu waliwo omugubuka omukolo gwe mugendako nga gwabavubuka nnyo ngera olaba olina obbaawo ekyo ekisaanidde nti kyabaki then waliwo gwogendako nga bali mixed abavubuka n'abakulu nze njagala nnyo by the I prefer okwenkanyankanya era performer ino omulungi bwatyo weyandibadde I prefer okwenkanyankanya tinjagala abakulu mbawe ekyabwe abakulu n'abavubuka mbawe ekyabwe abavubuka lwakubanga abazinyi tususizza wetwandikomye sabula emboozi tugenda ne tuzina nemuva ku nnono ate netugivaako tugivaako tutya tugenda ne tuzina omanyi tuzina zino enyimba zaffe magezi oba mulabye naza okubakuba abasajja ekitali kibi genda maaso oba kuba tugenda ne tuzina ne tukisussa omanyi tugenda tuzina ne twefumita bane sikirungi so netwefumita nnyo nga kiyiseewo buli kimundoza kyetaaga kuba balance tulina kubalansinga nokayisaamu awo kamu katono ne baseka kubanza ekituufu binyumira naye mulimu abayitawo nti omwana azina kinawolovu ng'akizinirako ebyo nolanga binyumira anye wabeerawo omulagola nogamba kati kinganga oba obadde olaba vidiyo ezibadde zitrending enaku zino abaana bazina abalenzi nga bajja okubuuza nga bakutte ebisaniya bakatuma obadde obigenderera tonnabiraba olaba wane mabegako nga idi enetera okutuuka mbaddemu sounds ezibadde zikubwa nga ziraga abasiramu naki kati bano bajjayo babagendere ne babitegeka masaniya omulala nakwata kureti ya sodo so bagenda naye nogamba kinaate kubanga abaana abawaka ne bantu badde bazze buzitubuuzaako gwe bojja okubuuza ojja nakambe nasepiki bafu basinga bweyogerere naye nedda bwegere gyesonyiwe gijembintu byosebo nze njogedde ku ndejje manne ate kati mutayise kambwala terabbiraba naye n'olumu I think nature y'omukolo ematalinga kuba aliwo wantu gyogenda ekyamazima nga bikaluubirizaamu nga naye bwokizina kinawolovu ngolaba biswazaswazaamu n'okireka era olaba ono lumu waliwo omukolo guli gwe twaliko client yali n'olugezigezi lungi nnyo naye ffe kyetuyita olugezigezi kwekyo kibeerawo ng'omuntu amanyi kyayagala okitegedde era bwe namuweereza link emu ku page ziri ze mukozesa nangamba kino si kyenjagala naye ne mugamba no ekyo abantu kye baagala naye naawe olina kyokola ki so mubuulire so I was impressed omwami Kivumbi akimanyi kuba ffe twerecommendinga all the time kati amanyi okunga abantu baffe bakoze bulungi so I was impressed when nalaba ku page ye ng'alaga nti we had the culture troupe eya performance kuba baali bagisu ndoza na baganda nga bakoze bulungi okusiza kye baali bakola ki so kyekyo kirina okubeerawo nti performer yenna omutuufu alina okuba nga asobola okusoma embeera n'abeera gundi kaakati ninayo kimu ekirala how do you treat a client it is okay you speak English I speak English how do you treat a client who has not given you a countdown of your balance yet he or she wants you to perform actually me
ba clients ekisooka nze simanyi kuyomba ate era tolina kuyomba no mulimu abayomba oshegera mulimu ayomba ng'ayagala balance omanyi balance atabula abantu actually atabula ffenna buli service provider balance amutabula kyokola abamu watuukira ku site mulimu abamu watuukira ku site ne bamuweerawo nze ekisooka simanyi kuyomba client onkubidde ompadde omulimu date ngitegedde twateesezewo emitwalo 7 ompadde kaana wasigaddeyo 3 tutuusa onnyimye balance wange ennyumba eki kati okola otya kyemadde olaba n'olumu ffe kyova olaba sometimes client wakusindikira deposit si kirungi kulya deposit kubanga wabaayo ebigwa tebiraze ozimuddiza nga ate olunaku lwa lumuwadde si kino kyembadde ndi mu kugamba nti client muteeseza kwadde date akusindikiddeko amateesa nsanvu nakusindikira akaana si kirungi nnyo okulya deposit nti lwaki abaana bengenda okukozesa nti otwala abaana netwa client neyekyanga ate nga abaana nina obbasasule bo tebabimanyi kyotegeeza yes kyembadde so obateerawo omugongo okola otya kubanga olaba bino byoyogera bakera nti babiraba ba service provider babiraba Vivian tebakuwadde 3 go okola otya nze nkireka kuba nze nsibe wawayibirwa kino omulekera mukama nze kati kambabuulire nza bandidde sente siri muzannyo kino kyenkyogera ku nze kati Vivian kwatamu mwami Kivumbi ono kakwe ku magezi gajja kukuyamba n'abalala bamanye nti okolima tekukola balidde sente zange bannange bayi Kivumbi sabula Vivian ne basasi providers abalala abaliyo bw'obanga oyogezeganya ne client beera very clear mu ntandikwa nga mutandika okukola business actually bagamba buli business yonna ng'esukka emitwalo 2 yeetaaga obuwandiike contract musinkana olumu contract ez'okubeera nga eri professional oyinza okuba nga muwandiise buwandiisi nti ompaddeko emitwalo 5 2 ogampa sinnazina sayininga wano so bw'otuukawo nomugamba negana 5 sikakuddiza ate sizina nga tompadde so bw'otuukawo n'ogamba bannaaye sijja kuzina nga temumpadde eki sente they will give you your money ove nga oli satisfied kuba embeera gy'olimu ffenna gye tuyiseemu ffe tuwambya amasimu n'ebifaananyi by'abagole awo emikolo nga 8 beekyawa abamu simanyi gye baalaga essimu zaavaako nga sinabawa bintu byabwe ate obaani yagamba ba client bannange nti ow'ebifaananyi ye mumuleke kasita akyalina ebifaananyi eyakibalimba bannange ono gwaba alina ng'egandibadde ate amagoba ago kati gwe bw'ogamulekera that means ogenda kukola ebbanga lyonna nga tuva mu kifo kimu ng'okolera kanisa ate nga bakalandi baffe baagala tuseseetukeko nga badde ajjira mu takisi empangise enkya abana bayitere mu takisi nga ng'eriko ekigambo wali so the better thing would be obeere clear ne client era omugambe sigenda kuzina twali ku mukolo wali lwakukyala Mr. Bwembo yali yagumba fresh chat netutuukawo omukyala omutimbi n'agaana okujja ebintu ku mmotoka naye ng'abireese ebintu byamwe byonna biibyo naye sibijja ku mmotoka nga temumpadde ssente yamunnyonnyola kale bijjeeko naye tobitimba nga netukuwadde n'agamba okubijjako abaana nebajjako wansi emmotoka n'egenda n'agamba bwemutamba ssente sibipanga ziba ziweranga 8 ewalaga omukyala afunye akatebe atudde atandise n'okusimagira akasente bakavaawa awo bazinoonya kajja ne bavaamu so when you're clear with your client kati ife okutandika ne guno omwaka tetukyabanja ssente za bifaananyi ombuukinga ebifaananyi nange kinteeka ku pressure mu wiiki emu 2 nembikola ki naye kitta amannya nagamba wetaleeta bifaananyi byaffe olitatuba bifaananyi byaffe abamu betukolera notumanya batumanyi nagamba twali ku mukolo gwa gunte yatuwa kati kuguna mumwongere okitegeera naye nga tamanyi tebannakuwa toyagala naawe gamba nti teyampa okitegeera olumu
tuyagala nnyo kwabya byama oyina wokumira gye bali nga be banene baayo n'ogamba tasasula. So it is better ife tetukuwaako wadde n'ekimu mpaka ng'otuwadde ssente zaffe ne tukuwa. So point eri nti olina okuba professional ng'olina contract nabo enzikiriziganya naawe kuba osobola era n'okukkanya noganze zayinja zifuna ng'omukolo guwedde. Vivian, ki kyolifa teweerabidde mu mazina era ani yakikutuusaako? Sirina yakintuusaako. Era si kiwa baaliba nayo oba taliyo. Naye ng'osobola okyogera ku mpewo nti baali bakikutuusizzaako. Singa kibaddewo baali kyogedde. Challenge ki gy'ofunye? Naye challenge gye nfunye ba service provider nobata ba service provider naawe benyini betusanga ku mukolo omanyi omuntu agenda nakusaba ennamba yo ng'olowooza business kuba waliwo agikusaba nga kugamba business deal bambi n'oyaayaana oweeyo ti business ogenda okulaba ate nakubira ate akunyumiza bino ng'amaaso kati kankubulire goyinza abantu abamu okubalowoleza ekirala era ekyo ekizibu tukirina nnyo ku mu abaana ab'obuwala. Nze Vivian nina ennamba yo naye nyinza okuba nagifuna nga ngenda kuwa business kuba nali nkuwadde business ate naawe oyinza okumpa ki business naye olw'okuba nti tukwataganye gwe nolowooza nti ngenda oba kukola ki kukwana oba ngenda kola ki nga si bwe ekitobo kyandibadde oba obalowoleza era kulowoleza mukazi enaku baawo obafunye bangi nga ye straight azze kuba kibatunga mutuufu waliwo najja straight n'akugamba mwana wamma kale okyandolinga otya nti bazze bangi bakusumbuwa ng'omwana obuwala muto myaka 2 okola otya? N'abasajja bangi abansumbuwa nga bwe nabagambye ndi mukazi mufumbo ndi mukyala mufumbo. Mwami ani bawo yani bawange gyali mujja kumumanya maaso awo sebo gy'oli oba gyali kale okola otya? Most times I always forward ki like ntera nnyo ennamba enengibawa n'ogiwanya bbaawo n'ogiwa bbaawo abasaba ennamba ntera nnyo bbaawo wange ntera nnyo gibawo nembasobola so okwewala abakwana mu ba client ne ba service providers obawa namba ya bbaawo exactly nakikyerumye omuntu naye ate kati kankubulire ekyo si kituufu. Omanyi wano tulina kafulu mu magezi agayamba okutambuza ekintu professional yono tatabire onayigira okukola ebifaananyi onayigira omwami otwalinamu abaana abawala baali bato fena twali bato twali mu vacation nga tuli mu age eyo twali mu meeting n'atugamba ekigambo kimu nagamba bawala mmwe temungobera bakasitoma wano nga mubavuma olw'okuba babakwana wonderful kubanga abasajja bo bagenda kukwana omuwala it is a must. So any girl will have to expect that. You just have to be very wise. Or responding an aboja. Always you song and you jako omusajja kwana amicably mumirembe. I think I got business. I know mujako mirembe but omusajja osobola okuba nga tokwata simu n'omuweereza WhatsApp nga toddamu weyagalidde asooka okubira ng'olaba byavuga tebigatta n'omwezi WhatsApp n'omugamba I'm working naye let me get back to you nja kwogera naawe oba n'omugamba nyina omulimu omulala gwenkola teguŋŋanya kubeera nga ndi ku masimu naye ndyoke ne text ka text eno ekwanguyirako gwe gicontrolinga waddemu bw'ayogera ekitakwatagana nabibyo ng'ekyo kibulutika kamuwa example ffe ba client ba MCs batukwana olina nkubira ati kwa bovi ya dinga ania kuana wama tusoke tusigale ku mulamwa nze nalinako secretary mwami Gondi era naye yangamba ng'ekyo kyoliko nti bakuyigiriza olaba abaana ba hotels taba hard kugwe n'ate tojja mufuna n'amabaala ye wamakati ate gomanye ebyebbaala so nti kibadde fotoza awali si gwekamaza awali ebyekamazana so nti takugana ate takukkiriza kyekye madengezako sebo kufumita emboozi muteeka omu suspense kati in the long run afutuka nafuka status viewer
kati bafuka status viewer awafunira omulimu agamba nyina omuwala ono ebiseera ebisinga batakyajjukira linnya lyo kubanze wompera bbaawo no olaba katika ambasale ekiri si nti buli musajja ansabe enamba nti muwaya bange no mulimu waliwo omusajja ajja besides nti bya mirimu olinga ngali specific yes kyayagala nzina yembeera nyo kwajja akubulizaawo oli bize otugende live band nogamba namba yakubuuza kikwa kitya nemugamba nti nze sijja kusobola nze simanyi kwetolooza muntu era wembanga sikwetolooza mbeera point nemugamba nti omanyi teri kulya mwanjibimbi olina akagambo koyogedde sibeegobaako kubeera enamba nzigaba. The bigger your contact list is, the more opportunity. Joko makati woteka ya account status ngo inaba viewer bisatu oba 10. You are delivering yourself. Nali njogera ko ne mwami twine watwine shots. Na ngamba ina abantu kanana abalaba status contacts. Kati status ye wagisaye 12 zezira aba plus. Wow. So there is that energy. I'm trying to get that. Yeah, all energy elimu contact list your phone book. When you post something, ekisoka bana abantu ne socials bo zo bezireta. So you can collect contacts. Kagenda okuddamu afuna amasimu kayinza okuddayo ekifo ekitali kibi mwabola mwina added advantage nti omusajja akulaba akwaga actually abasajja abamu abatayagala kukwana naye ayinza okuba akwagadde bwagazi and they have your contact just for that. So in the long run it turns out to be business. Yeah. So the number one, but they're so hard on them. At one, but they're soft on them. Separate that two. I have a personal number and a business what? Then, by the way, another challenge. Another challenge. Okuba nti bakusumbuwa nga bakutunuza naye ate kiki ofunyemu ekizibu mu kuzina mu kuzina ekirala kyalo kyenfunyemu olumu omanyi tulema okukwatagana ne ba MCs yes omanyi gino emikolo ogiraba olumu tugenda ogifuna nga kuliko babbulooka kati MC agenda bbanga alina ekibiina ki nga naye bbulooka nga alina ekibiina ki nga naye mwennyini bbulooka wa kibiina ki kati ate nga ye either omugole oba omuntu omulala ng'ayagala baani mwe ne mujja ne mukola nga waliwo n'abafucyenka ng'olaba clash weriyamu waliwo ekitakwatagana mba mwagala okujja okukola ekyo kirinya okusaidiya ow'ewaka bataata mba mwagala okujja okukola alina embeera gy'ateeka oba ogenda muwogola n'agamba mwebale tugenda kuddamu tubayite ogenda okulaba kunyigira kaaso kati ekyo challenge tugifuna okikola otya ekyo naye ndabika nze ndi mukwata mpola okolima ayinza n'okubaasaba edduba ez'akamulali sikolima kuba amanyi challenge gyekirina ekyo Vivian nti togenda kunnyonnyola olaba abantu betukolera buli lunaku lwetufulumamu ne bwofulumafulumi mu njuuyo olanga olwaleero bwofulumye waliwo opportunities nyingi nnyo ezikujjira naye ensobi yonna gy'okola togera ginnyonnyola buli muntu akola ki balagika ensaba zinyisa abalabye ku mukolo nti kale abola abantu abawa ssente nyingi tebajja biwulira omwogezi yakulemesezza okola otya ng'omwogezi yanemesezza kale sina mwogezi n'owebifaananyi abajjeemu abagaye mu ddeka eri kale tekiri kya bulijjo naye olusi omwogezi alina amaanyi mangi nga bwogambye owawaka anti muneera omwogezi kati owewaka yavuga omukolo ngenda kujja nkusaba enkole nti badde taata nsaba kukolako wano oŋŋambe nti tokola nze obwongo bwange buntuma eyanguze eyakupangisiza teri asobola kugula kale eyampangisizza obwongo bwange gye bugenda era tiwana complaininga nti saabalabe temwakoze nja kumugamba nze nayagala nassa yatulemesezza before nga tonagamba nassa yakulemesezza how would you go about Bovian mwe ku magezi amagezi gaga
Daiko yakuwadde omulimu before things turn wrong. Omunyonyolo omuganda. Ngali mu kisenge bamusiga makeup. Ngali ku make. Ofuna akaganya. Osobola. Ofuna akaganya. Osobola. Mwami Kivumbi soko okasuke. Naina ko challenge n'omwogezi. Kati mu kunyumyamu ne abeefaananyi bannange. Sajja era. Olina ngamba aze nga nakatuuka omwogezi wewaka. Muwera w'emitwalo ebiri. Ne business card. Kati lumu waliwo omukolo gwali gwa mukwano gwange Philip. Olaba okutuuka nempa omwogezi wewaka emitwalo ebiri. Ne business card ne mugamba onnangireko. Naye simuwa kunnangira. Wali oyagala creating environment. Creating environment. Omusajja kirabika oyinza okugamba erinnya lyange erya company yali lingi omugole. Eyo trick ngisanze nnyo, nze siri hard nnyo naye njiraba nnyo nga bagikozesa. Naye okwongereza ku ekyo nti bw'oba wakatuuka nze nja kulaga kati ffe mwe mulina ekizibu naffe ffe tulina ekizibu ne badijje okitegeera waliyo badijje abali hard kati nze nina ekizibu ne microphone saagala kusharinga microphone saagala kusala microphone yange kyokka olusi bwe tuba tukola nabo baba recordingira waggulu kati bw'asala asalira wamu kimanyi machine ze ngenda okozesa ze I make sure nti creating a rapport naye nga nakatuuka okitegedde yes nze gundi don't assume nti akumanyi nti ankumanyi oba sikukola ki sikumanyi ninze mwogezi ndi waka tugenda kukola babiri nti omugole akuwadde ku nnyimba ze nti ki naye nga kyenfa mu byonna nti ako ketwogedde kamuleeta akafansonyi okunkolako effujjo era olaba omuntu bwate kati ffe tulina ebintu bye tukola nga tulaba oba muli too much kuba mulimu abamu abali too much mumwe ne katutunuulira omuntu akola ebituufu mba nkunnyonnyola newe mba naakujja nega nono ze naye ninako omuyimbi ajja naye bw'olaba nga ngira bwe nti vaayo tofaayo nja kukuzza olwo mukolerawa omuntu ne bw'aba mubi atya alinako wabeerera omulungi era omunyigako ebbali bwoti n'omugamba nti so oyinza obutasobola gwe muwa ebiri wadde nakyo kikola naye okumucreatingira mu mbeera kuba ye bw'akolemesa okukola ofiirwa buwanana era abantu bonna abakola emikolo balaba naddala bafunyemuko ku brands balina amalala balina amalala omuntu osobola okuzina amazina g'amalungi bwe gatyo mu vidiyo omukulu ono n'atagassaamu either nga takwagala okitegedde oba ye alaba nti tosaanidde kukola ki so kati ebyo byonna naye omuntu bw'aba akwagala so kati omuntu bw'aba akwagala kati olaba Mwami Kivumbi kakulabye wano olunaku lwaleero trust me aba alina attachment gy'akulinako era eyo attachment nze as a marketing tool ndowooza mmalako omwaka ng'emikolo 9 ku 10 njijja mba service provider. Actually, abantu abagenda okuwa business, they are the service providers. Kuba be babeera mu mikolo. Babeera mu mikolo. Bw'otuuka ku location ekyambadde n'ekituufu, even take their contact. Mpa ku namba bulijjo nkunoonya nawe bwe tomulabanga. Kati oli ne bw'aba agenda kukola anti Uncle Kato yagiyitanga nagisi. Oli ne bw'aba agenda kukola nagisi. Aba atya omanyi tulina akakantu ke tufunaye nze bayirawo embalaba nnyo kati nga oba photographer ekyo kintu bakikozesa. Ajana gamba mpaka ku namba yawo katono. Eyango gifunye nti okukula ninga tali kuweereza na message. Talina kyakwagaza. Naye omufe twali fenne mubende alimba. Just olusi kitufu yaliyo. Nolumu mudamne mwesanga kati omuvuka atera waliwo kagade nkali yosebuko. Nagenda gade neyo like coincidentally najukolera emirundi ngene ejo omudiringano namundi ogwasookera ddala omuvuka endongo yali eyimba bubi nampasa nga tankalubirizaako wadde yes n'ogwaddako nawe namusanga ogwokusatu namwe namba ya mustaafu no ebintu bipya naye byetagamu omuntu yogera n'omwami ono ajja kukuyambako Indeed yamuyamba. Sound engineer. Indeed yamuyamba. Naye nga nange tyandaga ki? Mbeera. Naye just kwefula ki mumanye selector gwo kwasoka namugamba okikubye naye ayita kikubye. Era fe twejubisa. Abale Vivian ozina nenga amanyi oli mbeera ya Vivian okujjawo kire kya MC. Wotuuka ku stage. Nonyo omuntu onyo. Actually make sure wakati okola naimba MC make sure you know MC. Mbamanyi. Olaba buli kubanga ekisooka iffe
ate tulina ekyenjawulo nti baklayenti abo balaba batukkiririzaamu nnyo kyova laba buli bwe tulaba abantu abatamanyi kye bakola nze nnumwanga omuŋŋamba oba kati oyo amunyonnyodde biki era akubuuza client n'akugamba nti naye olaba abamazina abo beetaagisa mwafunye ani nabe twafunye bali baleke n'obudde butubula obutegeera okay so conclusively mbadde njagala tusembyeyo omukyalo ono kuba yatabeera ku pano yaffe atubuulire amidst all challenges zetulabye ye ng'omuntu biki byenyumiriza amazina amaganda so okuinspiringa oba oli omwana omutaali eyo atandika obutandisi waliwo n'oyo nagazi nanze ne gantama okitegeera kyogaa kino kyenenyumiriza amazina bwe tumaliza tusiibule tunaddamu olundi Vivian bantu babuulire oba tolina kyofunye mazina ganakyo kikubawo ogambe bana ife tumaze budde amazina agafunyemu ebintu bingi byesigenda kubagamba nti oba kino oba kino ate ng'era nkyagafunamu nnyo bayiza waliwo ekisaana ekyatuuka ebyamazina nensooka nno nembivaako noddamu ki nalinayo ebyali bintwala obwongo so kyekyakuzzaamu ekyanziza omanyi omuntu yonna bayizayo mazina gano talent omanyi waliwo omuntu ayagala okuyiga nekigaana njagala okukola ekintu naye kigaanya kati gana amazina talent kati oyo alina talent omuwa amagezi ki oyo alina talent zamagezi gemuwasigala nga okola nnyo one day one time will achieve amazina galimu omulamwa abamu amazina bagazimbyemu balina amamotoka bali bulungi batambudde tebava ku nnyonyi lw'amazina ku nnyonyi oyo Bovian yasomera ku mazina basali mulaba so omwami owamiziza esembo Samuel Okelo yokubemanya abamazina benali nsembereddeko yes nze naye bangi bemanyi they are very strong era olaba nti abeera ku nnyonyi atambudde ate buli bw'otambula era kwekkola so kitegeeza amazina mulimu buli omu gwalina okutwalanga muki nkumanyi okwogera nabukira kibuukiriza kola nabe bakatuma biki nabamu performing art namusanga azina ne mugajanga okola ki amazina yali China eyo nze nga mmanyi oba akola ebiki kumba azina amazina abasinga bonna bali China bali amazina so gwe lwaki mwena muli China abasinga China bagenda kuzina ne basigalayo China waliyo kampuni ekola kyezina aba Bachina bagala nnyo zo cultural dances ziri nnyo mu China bakulabanga ekyenjawulo kati wofuna opportunity egenda ogenda kuba bana bayira abasinga bali China bazimbye amayumba bakoze biki naye nga mazina bayira we China ekyabirivinga ku culture gundiza where do you see yourself like what's your peak ogamba nti nze wenatuuka wano nja kuba nkikubi nze sisobola totegedde question oli ambuzabuza gwe essaawa eno olina wooli era kivola bwoli wano naye piiki yo ogirabawa woga nti singa mukama nyamba nkuba kino nkyogera professionally sogera outside the profession gwe kyekyo actually neraba wala nnyo tuwe projection eyo kyobonye ebibiina ng'okoze ebibiina ebirala nga bisatu nga gwerinda waayo nonze kyeneraba anyway ekiriwo Vivian muzinyi w'amazina si mwogezi okitegedde mwami gundi so byonna betumubuuza akantu akatini nafunako boyfriend katono nnyo simpozi simpanvu nkale nafunako boyfriend nangamba tayagala bazinyi genda maaso nangamba Vivian yayagala okukyala ewaffe n'okwanjulanga nako ayagala akukola nokyamuka sakyamuka kale naye yangamba ku option egi ogenda va mbuzinyi wobanga ogenda va mazina nja kukyala ewamu ono yalondawo mazina namugamba ekintu eki amazina it is a talent gye nafuna so wobanga olina ebirowoozo ebigamba nze nti nve mu mazina tekigenda kusoboka service providers corner
Vivian ku musajja n'amazina yalondawo amazina akuume